Nga gavumenti ekyagenda maaso n'okutema empenda ey'okwogerezeganya n'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ekya Uganda National Teachers Union UNATU mu bufunze, abakulembeze ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okulaga obutali bumativu ku ngeri gavumenti gy'ekutemu ensonga zino okusinziira ku mukiise mu lukiiko oluddukanya ekibuga Kampala olwa Kcca ng'ono yakiikirira abantu b'e Nakawasi. Ku lukiiko luno agamba nti embeera eno wejjidde ng'abazadde be basinze okunyigirizibwa olw'ensonga nti bangi batunze ebintu byabwe okulaba nga baweerera abaana b'eggwanga ne gavumenti okwesuulirayo gwannaggamba kya bulabe. Era byakugenda mu bigezo oba kye tuyita mid-term naye ng'ate batudde waka. Abazadde abamu n'okufuna school fees kibadde ky'amaanyi nnyo. Abantu abamu COVID yabayitamu. N'ate kyannaku nnyo nti omuzadde essaawa zino omwana tasoma ali waka atudde ng'ate emyaka 2 nagyo gy'abayisa bubi nnyo. Nze nsuubira nti kino byonna bye bakola biba bikosa abazadde. Nze ngamba nti kyalibadde kirungi nnyo gavumenti yaffe neevaayo n'obwenkanya nesobola okulaba nti abantu bano babeera nga bonna basanyufu. Nakakande Lilian era mu kwogera ne Channel 44 alaze nga n'omuyizi bwafiirizibwa mu kadde nga kano ng'okusoma kubadde kuzze mu kabisibisi. Asoma ate kyannaku nnyo kubanga ke kabadde akaseera okulaba nti bakwasaganya ebyo byonna bye baasuba mu myaka 2 naye tukiraba nti ate balinga ababazza mu mbeera gye baalimu mu myaka giri 2. So nze nkubira gavumenti omulanga muveeyo ensonga eno mugikoleko mangu kubanga abasomesa gye gimu ku misingi egy'eggwanga. Omwana atasomye talina wadda ate era n'abazadde nabo embeera ssaawa zino ze balimu baba beetaaga omusomesa beetaaga ne gavumenti. Wabula ono akkaanyiza n'abasomesa abo abatadde wansi ebikolwa bw'ategeezeza ng'enkola ey'okwongeza abasomesa ba ssaayansi omusaala bw'ereetawo okwawukana mu buweereza bw'eggwanga. Tugenza okizuula nti enteekateeka eno eriwo yakwawulayawula mu basomesa era nze nganze omukulembeze sigiwagira waddemu n'akatono kubanga tugenza okizuula nti abasomesa abatubeerako okuva mu primary tugenza okulaba nti ba mitendera 2 waliwo aba sciences waliwo aba arts ate nga tugenza okizuula nti waliwo abantu abasoma arts nga bafuna ne ssente ezisinga obwa sciences. So nze mbadde ngamba nti ekyokubaawulayawulamu tekyalibadde kirungi. Nze mbadde ngamba nti senga bwe kuba ku musaala bali badde nti balaba nti owa sciences tayawukana nnyo n'owa arts kubanga bonna basoma era ne basasula school fees. Ono asabye gavumenti okulooza ku basomesa bombiriri olw'ensonga nti bamugasoolya eggwanga. Bali mu kukola kye naaligambye kye tuyita divide and rule kubanga buli wo dividing abantu ababadde ekimu abantu ababadde nga community suubira nti wabeerawo ebintu bingi ebiba binokolebwa. Ku nsonga eyo nze naalisabye gavumenti abateekerateekera eggwanga muveeyo bwe mbanga mwasazeewo okulaba nti muteekerateekera abasomesa mulabe nti baba basanyufu bonna sayidi zonna ebiri ziba nsanyufu kubanga bwe munaasanyusaako sayidi emu sayidi endala ete eyinza okuwulira oba ng'embeera era bweri kubanga kati ssaawa zino kikosa muzadde abazadde abamu basasula school fees nezigwa. Walituukidde olunaku olwaleero nga waliwo ebintu ebitali bimu abasomesa bye batuuseeko omuli ekyokulagira omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule evunaanyizibwa ku bakozi okuzzaayo ebbaluwa gye yawandiika ng'atiisatiisa nga gavumenti bw'egenda ogoba abasomesa bonna abateeyanjula ku masomero gaabwe ku ntandikwa ya ssabbiiti eno. Mu mbeera y'emu olunaku olwaleero era waliwo ensinkano eyeetabiddwamu abakungu abatonotono okuva mu kibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU awamu n'abakungu abalala okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ng'ekigendererwa mu kyo kyakulaba nga batema empenda ku ebyo ebigenda maaso ku kwekalakaasa kw'abasomesa. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.